Mbalamusizza nnyo bannayuganda yonna gye muli ne mbeebaza emirimu gye mukola. Mwebale kukolerera nsi ya mu Uganda ate nammwe mwebale kwekolerera mu mbeera yonna. Nga bulijjo muzzukulu wa Mugema Katumba Gerald tukomyewo nate tube nga tusunsula ensonga ez'enjawulo. Mumanyi nti lunaku olwokusooka tujja kubeeranga wano ku ssaawa 8 tube nga tusunsula ensonga ezitali zimu. Ku Amec TV butereevu abaliko mwenna mbabuuzaako ne mbeebaza okwerekereza byonna bye mukola kubanga biseera bya kutaka bwana bya kukola naye ne muwaayo akadde mube nga muwuliriza ensonga zino wamu n'okuzigoberera. Abali ku Elgon Investigator nammwe ne mbeebaza okubeerako n'okuwaayo obudde bwammwe okuwuliriza ensonga ezikwata ku ggwanga lyammwe Uganda. Kiraga nti mulyagala. Ate ne neebaza nammwe mwenna abali ku Calmax nammwe ne mbeebaza abali ku Calmax mwebale kugoberera nsonga zino. Ne neebaza n'abo abaddukanya emikutu gino Trevor mukulu Elgoni ate n'omukulu Calmax okubeera nti muwaayo obudde okubeera nti n'ensonga zino zituuka ku bannayuganda. N'omukulu Jebbi Muwonge okoze omulimu munene nnyo okubanga obunyisa ate amawulire agakwata ku ggwanga lya Uganda. Kiraga nti olyagala nnyo. Emikutu emirala mwenna abali ku mikutu egy'enjawulo ne bannannyini gyo mbeebaza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nga tetunnaba kutandika kusunsula nsonga y'olunaku olwaleero njagala kusooka okutuusa okwebaza kwange n'okusima kwange eri bannayuganda mwenna abaavuddeyo ne munkwatirako ku mbeera y'obulamu bwange n'ensobola okuba nga olunaku olwaleero era ndooza eddakiika ziringa 20 emabega n'akakomawo okuva mu kufuna obujjanjabi n'okukeberwa amaaso era nga embeera eyo esobodde okubeerawo. Byonna byonna mwampagidde mumpa obuyambi, bankebedde bulungi nnyo amaaso buli kimu kyonna ne bakola examination yonna buli wamu wonna n'empitawo era bino ebiwandiiko n'ebizuuliddwa ate n'eddagala ne bampa eddagala ery'okugira nga nkozesa ku maaso gano nzireyo oluvannyuma lwa wiiki 3 ate balabe ekinaaba kibaddewo embeera gye naabeeramu oluvannyuma balabe oba bannyongera eddagala eddala balikyusaamu oba ngenda kusigala ku ddagala eryo. Naye ng'ekyamazima njagala okubagamba nti nfunyemukko ku njawulo ensonga lwaki kati nsobola n'okutunula eddagala lye basoose okumpa n'okunkuba. Ensonga lwaki nsobola okutunula kati nga sitaddeeko gagoozi mu ttaala eno nemba nga siwulira bulumi bw'amaanyi nnyo nga bwe mbadde mpulira luli nti sisobola kubugumiikiriza, naye kati bwe mpulira bwo nsobola okubugumiikiriza. N'olwekyo omulimu mukoze gw'amaanyi nnyo. Mwenna abampagidde mu ngeri ez'enjawulo, abasingisa akasente mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abayise ku Amec TV, abayise ku Elgon Investigator, abayise ku mikutu emirala mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kiraga nti olugendo luno tukyalulimu era nga tujja kutambula ffenna okulaba nti tulwanirira eggwanga lyaffe Uganda. Olwaleero nsonga ki gye tugenda okusunsula? Njagala tutunuulire ensonga eyakabeerawo olunaku olwaleero we tugenda okutambulira, ensonga ekwata ku musango gw'ebyokulonda ogubadde mu kkooti ensukkulumu mu ggwanga erya Uganda. Eyatwalayo omusango guno asazeewo okugugjayo, asazeewo aguggyeyo mu kkooti ng'era bwe yakyogerako nga bwe mumanyi. Naye ensonga eno tuleme kugitunuulira nga tugirabiraawo kumpi. Ensonga eno nnene nnyo ekigenze ewala. Ekisooka nti kino kikuba ekitongole oba essiga eddamuzi. Kirina ekifaananyi kikyamu nnyo kye kiraga eri essiga eddamuzi. Kirina ekifaananyi ekikyamu kye kiraga eri enkola ey'amateeka mu ggwanga erya Uganda. Omuntu apetitioninze mu kkooti okutuuka okusalawo n'ajjayo omusango nga tegugobeddwa bukubwa, ekintu ekyo kinene nnyo ekigenze ewala. Omuntu bw'asalawo n'agamba nti kati kanziggyeyo omusango gwe mbadde natwala, nze nsalewo nkole ekyange, takkiriza nti omusango gunsinze. Naye akugambye ekyamazima bwe ntunula ku ngeri omusango gye gutambulamu, ndabira ddala nga tewagenda kubeerawo bwenkanya, omusango oli n'aguggyayo. Ekintu ekyo kinene nnyo. Tuleme kutunuulira mbeera eyo tugikomye ku byobufuzi byokka, naye tutunuulire embeera mu nkola ey'amateeka, rule of law mu ggwanga tulagawa.
bwe tubanga kooti ensukkulumu eggibwamu obwesige obwenkanidde awo nti omuntu asobola okugamba omusango kati ngugjeeyo ngusiseeyo nze kanneenoonyeza ekyange ekyokukola ng'ate kooti esembayo ofundako nti singa abadde wansi mu high court oba abadde mu kooti ento oba abadde mu court of appeal kati nga agambye mwe kanveeyo mu court of appeal oba high court ngende mu supreme court ofundako awo so kiba kitegeeza nti kooti ensukkulumu oba kooti esembayo bwebanga eggiddwamu obwesige kati awaani aba ateereddwamu obwesige ekigambo kiri ekya petitiona kye yayogera n'agamba nti kooti eno bwe naalaba nga eganye okusala amazima nendaba nga ebigenda mu maaso si by'amazima nja kuggyayo omusango ngutwale mu kooti y'abantu abantu bo bakole ki abantu bo basalewo n'olwekyo ensonga eno nkimanyi nti kati bangi bagenda kutandika okugyogerako naye mu ngeri ey'okubalaata gavumenti terina kubalaatira mu nsonga eno nnene nnyo nkulu nnyo kisobola okuleetawo enkola nti n'abantu n'omuntu owa bulijjo asobola okugamba nti kati ebya kooti nange mbikooye kangusikeyo ngende neekolere ku musango abantu bajja kutandika okwekolera ku misango gyabwe tuli mu kooti ng'omuntu amaze emyaka 10 abbinkana n'omusango ogw'ettaka mu kooti tegusalwa myaka 5 myaka 2 bali mu kooti bawoza musango abantu bayinza okutandika okufuna endowooza eyo oli n'agamba nti omusango nze kangugjeyo kangwekolereko mu ngeri eyange kati tuleme kitunuulira mu ango ya byabufuzi yokka tukitunulire mu ango ey'amateeka kiteekawa enkola ey'amateeka mu ggwanga erya Uganda kiteekawo enkola egobererwa erina okugobererwa mu mateeka mu bukulembeze obwa demokulasiya mu ggwanga erya Uganda twagala kuzimba demokulasiya twagala kugizimba mu mbeera efaananako bw'etyo waakiri kino eky'omulundi guno kyawukanako ku kyali mu kooti zaali 2026 abalamuzi bwe bavayo ne bagamba nti ekyamazima waaliwo okubba obululu n'emivu y'emirala egyaliwo mu kulonda naye ebyo tebimala era tebizitowa kusazisaamu kulonda okwaliwo oba okusazaamu obuwanguzi bw'oyo yawangula ku mulundi ogwo era yaliyo buli Kaguta Museveni ekyo kyawukana na kino nti kooti yakkiriza n'ewulira omusango obujulizi obwaleetebwa n'ebuwulira n'ebutunulamu bweyakkiriza n'ebukkiriza bwetakkiriza n'etabukkiriza n'ewa ensala yaayo omuntu n'amanya naye guno omusango kyatandikirawo nga kooti ekugamba nti obwo obujulizi bwe muleese tubugobye tubugobeddewo Saabalamuzi n'avaayo n'ayogera ekigambo nti mumba mumanyi nga mwalina pulaani B kiki ekyabaleeta mu kooti sitewali saabayitako mu kooti emabega emyaka 50 oba emyaka 30 nga just a statement njagala ojjukire mu kulonda kw'omwaka ogw'1998 ekyaliwo nti akakiiko akaateekebwawo akaali kakwasaganya ebyokulonda akaali kakulirwa yali Ssekkono erinnya Dandiera naye ngali oyo Ssebawandiisibwako Ssekkono ye yalina okulangirira ebyali bivudde mu kulonda atandika okulangirira Paulo Muwanga eyali ssentebe w'akakiiko ak'amagye akaali kakulembera mu kiseera ekyo n'amukubira essimu n'amugamba nti mu byonna by'olangirira togeza n'olangirira akalulu aka pulezidenti akuko kandekere n'avaayo n'akwata obuyinza obwa Ssekkono nga Secretary General eyali alina okulangirira ani awangudde okulonda n'abweddiza Paulo Muwanga nga pulezidenti bwe yamala okubweddiza n'alangirira Milton Obote nti yakoze eki yawangudde bw'amala okulangirira Milton Obote oli amuggyeko obuyinza ye yalangiridde yamanyi conversation eyali wakati we ne Milton Obote bebamanyi conversation gye baalimu ono okutuuka okuwamba obuyinza bw'akakiiko k'ebyokulonda ye n'alangirira omuntu gw'ayagala bino bye tulaba olwaleero byeddamu bwezzi byali bibaddewo akakiiko k'ebyokulonda kawambibwako obuyinza omuntu n'akozesa obuyinza obwo bwe nga si bw'akakiiko ka byakulonda ekyenjawulo nti wano obuyinza obwo babuteeka mu muntu nga ddala atuula kakiiko ka byakulonda naye ne buba nga ye si yayogera waliwo omuntu omulala amwogereramu nga ye kagologoosi
Ssekkono tebamukozesa nga kagologosi. Ye bamuleka n'akolako ogugwe ogwali gujja mu buyinza bwe obulala ne babumuggyako ne babumuggyako. Pawulo Muwanga n'abwambala n'alangira kye yalangirira. Mwalaba ebyavaamu. Abantu bameka abaayiwa omusaayi olw'ekyo kyokka. Baali bameka. Kubanga bw'amala okulangirira Obote bwe waviirayo bano abalala omuli ne Yoweri Kaguta Museveni n'agamba sikkiriziganyiza n'ebyo ebyavudde mu kulonda ebirangiriddwa obululu bwabbiddwa. Yoweri Museveni n'awandiika n'agamba ngenda mu kkooti mpakanye ebyavudde mu kulonda era n'ateekayo petition mu kkooti ng'awakanya ebyali bivudde mu kulonda. Naye ate already yalina plan B. Kino ekya kkooti yakikozesa okulaga nti mbutuufu kangoberere ku mateeka naye ng'already yalina plan B. Bwe yagenda mu kkooti omulamuzi teyamugambako nti kiki ekikulese mu kkooti ng'omanyi olina plan B. Ate ng'obubonero bwonna obwaliwo bwali bulaga nti waaliwo ekyamazima plan B yo yaliwo automatically. Ne bw'otunuulira ebyali bibaddewo okuva emabega mu 71 ebyali bibaddewo ojje mu 79 ebyali bibaddewo ati okuviira ddala wali mu 66. Kati ng'olaba nti byonna ebyali bibaddewo byali byakukwakkula buyinza n'amaanyi. Kati n'okulonda kwa kinaana kyali kyeraga lwatu nti bano abaali bavuganya UPC baali basobola okuba nga bakwakkula obuyinza n'amaanyi. Ekyo kyo kyali kyeraga lwatu n'omwana omuto akiraba nti plan B esembedde eri kumpi wano era esoboka mu bwangu ddala. Naye bano bwe bagenda mu kkooti tewaliwo yabagamba nti lwaki temukozesa plan B yammwe. Baabawuliriza petition ne bagiwuliriza. Oluvannyuma lw'okugiwuliriza bano bo ne bagamba era tetumatidde nabikoze eki nabya kkooti katugende ku plan B yaffe ne balyoka bagenda ku plan B. Ebintu bino bye tulaba ebiriwo olwaleero kyekino kye tugamba history repeats itself. N'olwekyo tuleme kitwala ng'ekyomuzannyo mu 1998 era waliwo abaabitwalanga ng'ebyolubalaato negamba kano akavubuka kano kiki kye kagenda okukola. Omusajja Obote ow'amaanyi akomyawo gwakubiri. Omusajja ali mu kufuga ensi omulundi ogwokubiri. Kano akavubuka kayinza kukola kikooti ziri mu ngalo ze. Okumulangirira ku mwakulaba kwali kwa tteeka tinalangirira nti buli kimu kyonna alina abasajja abakamu. Omusajja mukambwe afuze ku ggwanga lino yalwanirira obwetwaze. Kano akavubuka kanaakola ki? Ne babitwala ng'ebyolubalaato. Kumba omuvubuka plan B yali agitegeeza ng'eri serious. Kakati bwe tulaba ebiriwo olwaleero abamu bitujjaayo ebirowoozo ne biddayo. Tosobola kizibu okumatiza omuntu nti okulonda kwa kinaana akakiiko k'ebyokulonda obuyinza kabulina mu ngalo zaako nti ke kalina obuyinza kakwasaganya ebyokulonda. Obuyinza kalinako kitundu ng'ekitundu ekirala obutundutundu obusinga obunene bulina gye guli. Kati bwe tulaba nga n'olwaleero ate omuntu avaayo n'agamba nga tasobola kunnyonnyola ggwanga. Ekyamazima bw'obanga ng'okwasaganya ebyokulonda nga tosobola kunnyonnyola ggwanga n'olimatiza nti ebintu bino mbikolera mu tteeka ABCD era y'ensonga lwaki nkola bwe nti okwemulugunya ne kubeera ng'okwemulugunya kiba kitegeeza nti obuyinza olinako kitundu. Gwe obuyinza olinako bulondesa ba LC, ab'Omuluka, ab'Eggombolola oba oliawo n'aba district bwe kiba nga oyambiddwa. Naye waliwo bano abalala abawaggulu abasalawo ab'ensonga obuyinza bulina we buli ababusalawo. Ani agenda awo? Kaakati ekyo kiba kyefaanaanyirizaako n'ebyo ebizze bibeerawo era ebyaliwo okuva emabega. Kisobola okuzzaayo eggwanga ku bintu ebyaliwo ebyavaamu eggwanga okubeeramu okuyiwa omusaayi. Ekyo kisoboka. N'olwekyo ensonga zino tuleme zikwata nga tuzitwala ng'ekyokubalaata. Naye obuzibu bwe tulina mu Uganda olunaku olwaleero nti bw'otunuulira institutions ezisinga obungi already ziri manipulated.
nti kizibu nnyo okusanga olwaliro institution eyeetengeredde. Kati ate mu ggwanga kasita okwata essiga eddamuzi oba ekitongole ekikwasaganya amateeka mu ggwanga kasita kibanga tekyetengeredde, that is very very dangerous, very dangerous. Temusobola kubanga mwewala okuyiwa omusaayi okubaawo singa muba kubanga eggwanga lyonna obutebenkevu bwalyo n'okutabanguka kwalyo biva ku mateeka. Obutebenkevu bw'eggwanga n'okutabanguka byonna biva ku mateeka. Nti amateeka bwe gabanga gagobererwa mu ggwanga, eggwanga lisobola okuba nga litebenkedde, eggwanga lisobola okuba nga likulaakulana, naye kasita amateeka gabeera nga gateekebwa ebbali mwe ne muteekawo enkola ezammwe, eggwanga terisobola kutebenkera, terisobola kuba nga likulaakulana. Kati mu mawanga gonna beewala nnyo okubeera nga banafuya ekitongole ekiramuzi mu mawanga gonna. Waakiri ebirala byonna binafuwa, waakiri gavumenti eyingirira ebitongole ebirala ebyokwerinda, eyingirira ebirala byonna, naye ekitongole ekiramuzi ekikwasaganya amateeka kirina okusigala nga kiri totally independent. Tinze ne bwenva eno nga Katumba n'entwalayo omusango, omulamuzi talina buyinza butandika kunjerega nti obujulizi oleese bujulizi ki, kubanga tewaliyo tekimenya si musango omuntu okutwala obujulizi obutamala mu kooti. Ogwo si musango. Kooti ye eriwo okuwuliriza ensonga z'omuntu ng'esinziira ku bungi oba obutono bw'obujulizi bw'aba aleese. Kuba tulabyeyo abasinza omusango nga baleese obujulizi bwa ttiiriiri bwe buti, nga bali abaleese obujulizi obunene bwe buti, omusango ogubasinze. N'olwekyo kooti terina buyinza ate kujja kutandika kunenya muntu nti lwaki oleese obujulizi buki butono. Yo omulimu gwayo kuwuliriza nsonga z'oyo n'obujulizi bwonna bw'aba aleese, oba butono oba bungi. Kati n'ensalawo nemugamba obujulizi waleese nga tebukola ki, tebumala, okusinza kuba waleese ne byetugjeemu. Ate oli yaleese obujulizi nga bukola ki, nga bumala bungi, omusango gukusinze, oli agusinze. Naye bw'owulira statement yega nti bwemuba kiki ekibaleese mu kooti nga temulina bujulizi bumala, kiki ekibaleese mu kooti nga obujulizi mulina bwa ttiiriiri temuleese bujulizi bumala. Kooti oliwo okutaawulula, sobola okujja n'obujulizi nga buli ku lupapula lumu, omulala n'aleeta fayiro 5 ng'azikutte bw'ati nga waliwo n'abamukwatiddeko. Nze nga ndeese ku lupapula lumu mba simenye tteeka, eryo etteeka teririyo lye mba mmenye, nze bwe bujulizi bwendeese. Kati kiri eri ggwe kooti okutuula wansi n'okola kye bayita assessment, n'osengejja n'ogeraageranya obujulizi obuleeteddwa enjuyi zombi, then n'olyoka osalawo. Bwe kibadde mu musango guno, bannayuganda njagala tukyefumiitirize, ekyo bwe kibadde mu musango guno, eyo y'enkola ey'amateeka erina okugobererwa. Ekyokubiri nti bw'otunulira ebintu bino nga bwe biri, n'ogamba nti omuntu agenda okukulembera musango gwa byakulonda, musango munene nnyo era musango mukulu nnyo. Naye ng'omuntu agenda okukulembera omusango, ekyamazima alina oludda gy'agwa, era endiruza kusa omuntu abeera aziraba. Saabalamuzi eyaliko Bart Katureebe mujjukira yawummula bbanga ki, si bbanga ddene nnyo we yawummulira emirimu gye nga tusuusulwa okutuuka ku kulonda. Ono eyali amumyuka Alfonso Owiny Dollo, amala okuba nga yamumyuka, eggwanga litambula okumala emyezi awo nga teririna saabalamuzi, ng'ono akolanga okutuusa tusemberera okulonda n'afuulibwa saabalamuzi. Kaakati mu mawanga ga Afrika na mu byobufuzi bya Afrika 90% mu kulonda okubeera mu mawanga agasinga obungi kuteekwa okubeera mu kooti, kuteekwa okubeera mu petitions. Era abakulembeze ba Afrika bo bakitwala nti buli kulonda okuggwa
tugenda mu kooti. Kati okulonda kugenda okutuuka yo mukulembeze asooka kwesetinga. N'asooka n'asetinga bulungi nnyo ekitongole ekiramuzi. N'asetinga bulungi nnyo akakiiko ak'ebyokulonda. Nti nako kajja kubeera ku sayidi ye. Ze guno gwe musango gwe nasoose okulaba nga munnamateeka ow'akakiiko ak'ebyokulonda ajja n'awaayo okwewozaako kw'akakiiko ak'ebyokulonda nga kulina oludda. Nagati oyo petitiona byagamba nti ba agent be tebaali kugundi bagobwa ku polling stations ate yagaanibwa okugenda okuba campaign. Ebyo fenga akakiiko k'ebyokulonda tetukola ki tetubimanya alimba talina bujulizi. Kati ng'ate ono aw'akakiiko k'ebyokulonda alinga ate afuuse omuwali wa gavumenti oba awolereza ali omu ku bannamateeka abawolereza oli gwe baawaabidde. Ye yalina kuleeta buleesi bujulizi nti ffe bwe twategeka okulonda ono petitiona twamuwa roadmap ey'okunoonya akalulu yeeyo ne tumukkiriza jaha ffe okulonda konna polling stations zonna twalinako ba polling agents baffe, twalinako abalondesa bonna baaliko obujulizi buubwo. Ffe twareceive oba twafuna ebyava mu kulonda okuva mu bitundu byonna obujulizi buubwo. N'ebirala ebikwata kakiiko ak'ebyokulonda obujulizi ne bubeerawo. Naye tulina kujja atuusalira ono omusango byabagamba bya bulimba. Gw'olina kujja kuleeta ku ludda lwo. Kati gwe n'oleka kooti n'etunula nti ono bw'aba awaabira nti baamugaana okuba campaign ate akakiiko k'ebyokulonda kaleese roadmap nga kaamuwa olukusa akube campaign. Kati ekitegeeza akakiiko k'ebyokulonda ko kaakola omulimu gwako. Gwe lwaki ogamba nti baakugaana okuba campaign? Ono n'ajjayo obujulizi, n'ajjayo ne baani abaamugaana okuba campaign. Okuggyako ng'agambye nti akakiiko k'ebyokulonda kankubira essimu ne kaŋŋamba sigeza n'ennyinnyako ekitigumu, sigenda kunoonyayo bululu ekitigumu. Awo ono munnamateeka w'akakiiko k'ebyokulonda waakomerawo. Naye ono bw'avaayo n'agamba nti abaŋŋaana okuba campaign ng'akakiiko k'ebyokulonda kanzikiriza, naye ono n'ono oba bano na bano be baŋŋaana okuba campaign. Kati awo nabo ne bajja ne bawa obujulizi. Ye gye bayita fair hearing. Eyo gye bayita fair hearing. Otunuulira ebintu nga bibadde bitambula mu musango guno, ekyamazima ekyo kyo kibuzeemukko akatono. Si kugamba nti oba kukola ki naye kibuzeemu. Fair hearing eyo nti omuntu abadde ajja naye nga olaba alina oludda. Kati nga kyangu nnyo omuntu n'omuntu owa bulijjo okulaba kiggweerawa, kigenda kwewunzikirawa. Kyekyaleetawo embeera yoga nti omusango guno gujja kuvaayo gudde mu mikono gy'abantu aba bulijjo. Ekitaaliwo mu bbanga eriyise 26 twalina petitioni 211 era yaliwo mu kooti, 216 yaliyo mu kooti, nga tetufunangako mbeera egamba nti kaakati omusango guno ekyamazima ndaba sigenda kufuna bwenkanya kangugjeyo gujja ngutwale mu bantu aba bulijjo. Kibadde tekibeerangawo, gubadde guwulirwa ne guggwa, kooti neewe ensala yaayo. Omuntu naawe buli muntu n'akitwala, oba esaze bulungi oba esaze bubi, buli omu n'abeera n'oludda olulwe. Abawolereza kooti n'abo abagivumaganya ku ngeri gy'eba esaze, naye ng'omusango guwedde. Kaakati kino ekya petitiona okuggyayo omusango n'agamba nze kangutwale mu bantu aba bulijjo, tuleme kukitwala ng'ekya bulijjo oba tuleme kitwalira mu ango ya byabufuzi. Era bwe tuba tukyogerako, bwe tuba tutunuulira ensonga eno nga gavumenti, ereme kugitunuulira mu ango ya byabufuzi byokka, wabula egitunuulire mu ango eziwerako, kubanga nsonga nnene nnyo. Kiba kiraga nti kooti oba ekitongole ekiramuzi kyongedde okubanga kijjibwamu obwesige. Ebintu bino bye bimu ku byali bigenda okuleetawo okulwanagana e Malawi.
byali bigenda okuleetawo okulwanagana mpaka abalamuzi lwe bayimirira ku magulu gaabwe ne bagamba naye leka tubeere independent. Peter Mutharika wadde ye yatulonda katubeere independent, ne bayimirira ku magulu gaabwe ne basalawo okulonda kuddibwemu, ne basalawo okulonda okwali kuwanguddwa incumbent Peter Mutharika. Ekyo ne kireetawo ne balangira kabaddemu okulonda kuddibwemu. Okulonda ne kuddibwamu, Lazarus Chakwera n'alyoka awangula. Naye ng'ekyali mu Lilongwe kyali kisa kineggula, ensinga etudde ku bbomu yennyini. Abalamuzi be baataasa kubanga bannansi bo baavayo ne bagamba ne bomuba mwagala nnyo Peter Mutharika tagenda tukulembera emyaka egiddako, wadde mumulangiridde tagenda tukulembera. Petitioni ne zigendayo mu kooti, abalamuzi ne baagala zigoba. Zijjukira nayo yali amyuka Ssaabalamuzi w'eggwanga eno n'ayagala okulekulira, naye ng'etteeka agenda okwagala okulekulira nga petitioni emaze okuluma, emaze okuyingirayo, ate nga yali omu ku abo abaalina okuba nga babeerawo bawulire petitioni, ng'etteeka terimusobozesa kubanga alekulira mu kaseera ako. N'akkiriza n'asigala n'atuula, ate nga yali munene nnyo. Ne bayimirira ku magulu gaabwe ne bagamba naye mumanyi tutaase eggwanga, mukama waffe ye yatulonda, yes kituufu, naye munnange ensonga kati bwe tuyimiridde eggwanga litudde ku bbomu, ne bwe tunaava ne tugamba nti kale omusango agusinze ddala kituufu yawangula mu mateeka, naye kiki ekigenda okuddirira? Bannansi beekyaye, bannansi balina eddoboozi lye baagala, bagamba twagala change, twagala nkyukakyuka. Peter Mutharika family efuze ebbanga eriwerako okuvaire mu babembe wa Mutharika. Bano batukulembedde obukulembeze bw'eggwanga lino tebugenda kubeera bwasikirano. Kati abalamuzi ne batuula ne balaba mu butuufu tusale ku lw'obungi bw'abantu millions and millions, oba twesigame ku muntu omu Peter Mutharika eyatulonda. Bagenda okulaba nga Lazarus Chakwera ne bw'abanga yawangudde oba omulala yenna ne bw'abanga yawangudde asobola okusigala ng'atambula nabo. Ne bagamba lwaki tuli olukwe mu bantu abangi ku lw'omuntu omu ate afuze. Abalamuzi ne bayimirira ku makulu gaabwe ne bagamba okulonda tukusazizzaamu. Akakiiko k'ebyokulonda ddamu otegeka okulonda mu nnaku 62. Abaludde oluvuganya ne batuula ne bagamba kaakati tuggyewo akavuyo, tuleme kuddamu kubanga ate ono avuganya n'oli n'avuganya n'oli n'avuganya, tuleme kubuzaabuza abantu. Bannansi tulabye kye baagala, they want change. Baagala Peter Mutharika out of office. Kakati wabanga baagala Peter Mutharika out of office, lwaki ffe abaludde oluvuganya tuvaayo 10 tuluvuganye? Waveeyo omuntu omu amuvuganye kubanga kooti Peter Mutharika yamukkiriza nti waddembe okuddamu n'avuganya, era naddamu n'avuganya. Ku mulundi ogwo Lazarus Chakwera n'ajja yekka ng'abaludde oluvuganya bonna basinje mabega wa Lazarus Chakwera. Peter Mutharika yali talina wayinza kumuyita, yali tasobola, era yamuwangula bulungi nnyo butereevu. Malawi nekkakkana, omuliro ogwali gutandise okubungujja ne gukkakkana. Kati bali mu kupulaninga ngeri yakuddamu kuzimba ggwanga lya Malawi. Embeera eri mu kutambula, abantu ne bava ku nguudo z'ekibuga Lilongwe, abantu ne bava ku nguudo z'ebibuga eby'enjawulo okwekalakaasa ne baddayo ku mirimu gyabwe. Eggwanga ne liddamu ne litebenkera ne lidda mu layini. Kati batunuulidde Lazarus Chakwera kikyatukolera, ekisanja kye ekisoose kikyakola, bali mu kuzimba ggwanga. Naye singa abalamuzi basigala nga bayinsistinze ne basigala nga bagamba nti Peter Mutharika ye mutuufu, Malawi singa nakati tennaba kutebenkera, Malawi singa nakati tennatebenkera. But because they were independent, they acted independently, because they looked at the future of Malawi. Tunulira ku ggwanga erya Cameroon ewali ono omusajja Paul Biya, oba kati agenda mu myaka 42 nga y'omu ku bakyasinze okulwa ku bukulembeze
mu Africa actually ne mu nsi yonna bw'omuntu ne Paul Biya omuteeka mu kategori y'abasajja ba Teodoro Obianga Nguema Mbasogo ono wa Equatorial Guinea oyo ali mu myaka oba kati 45 ali mu mwana plus o Teodoro Obianga Nguema Mbasogo jukira yajja mu buyinza ngama yattako jaawo yawambako jaawo yamala okumuwamba mu nnaku zaali obanga 3 n'amuteeka ali ku Freedom Square n'amukuba amasasi emisana to ko jaawe kakati akyalemedde ku buyinza bamukululira kaliba alina mukwano gwa Uganda nnyo Teodoro Obianga Nguema Mbasogo kati bagodi abo ba Paulo Biya ojjukira okulonda okwaliwo okwakagwe Cameroon abantu bameka abafa bagamba bannansi banyine eddoboozi era Cameroon kivola abantu n'okutuusa olunaku olwaliro tennaba kubanga etebenkera politically kati ate nga eggwanga liba tilitebenkedde politically ne other sectors are affected. Political stability is very, very vital for the development of any country. Naye kati bw'otunuulira Cameroon engeri y'ebintu gye bitambulamu etagala era Cameroon okuterera nga Paul Biya amaze kuva mu buyinza kubanga bannansi ba Cameroon nabo batuuse ku gyoyinza okuyita tipping point mu byobufuzi bagamba whatever comes up, whatever what, we want change. We want Paul Biya out. We have had enough of Paul Biya. 40 years plus. Just one person. We want him out. Kati Cameroon okutebenkera politically esobole n'okustabilizing economically kijja kubanga kyetaagisizza Paul Biya okubeera nga he's out of office. It is the same thing when Congo Brazzaville omusajja era naye alemedde mu buyinza abo bonna nno emisango gibaddeyo mu kkooti buli kulonda okubeerawo emisango gibeerayo naye nga kkooti etuula mu kisenge ky'oyo incumbent gwe bawaabira nga bamubiraba Saabalamuzi agenda okujja okutuula mu musango bw'ati ng'ekiro yasuze eri gye yakedde n'asooka ne basooka banyakka kyayi kati kkooti za Uganda oba abalamuzi ba Uganda mu mawanga kale nga ojeko Uganda naye n'amawanga agamu aga Africa amawanga agamu aga Africa nti bw'otunulira kkooti zaabwe oba abalamuzi kkooti ekolanga bw'onoolaba nti ttiimu ziri 2 ez'omupiira naye kati kkooti liifali ye kkooti naye nga liifali yo yalina amusasula y'omu ku basamba yamusasula yamusuza yamuliisa yaweerera abaana be yakola buli kimu kakati mugenda okujja mu kisaawe okuzannya ono liifali yasuze mu nju y'oli baasuze banywa buwisiki baasuze banyonya basuze bataluboozi basuze bakolaki automatically ne bwaba takutte mu nsawo namugamba nti kino kino kola bwoti automatically aba amaze omubribinga kati that independence egenda kuvaawa omusajja yakusuziza n'ekiro yagenda okusuza bali mu gundi akube kuli ogambe nti awo penalty era weefuula atalabi iyo neeyitawo kakati bw'otunuulira amawanga agasinga obungi agakyagaanya okutebenkera politically naddala mu Africa nti kkooti ze zimu ku zisinza okuleeta obuzibu si bantu kubeera nti bali violent si bantu kubeera nti tebamanyi byabufuzi Abafirika ebyobufuzi babimanyi si bantu kubeera nti banyumirwa okwekalakaasa si bantu kubeera nti banyumirwa embeera ey'akavuyo mateeka tegakozeseddwa bulungi tegagobereddwa ne mutegeka okulonda akalulu mu Africa kabbibwa okuviira ddala ku lunaku olusooka olwa electoral process lwetandikira ddala lwe batandika bino okusoma kukebera nkalala z'abalonzi kukola kutya akalulu ka Africa lwe katandika okubbibwa mpaka ku lunaku olw'okulangirira. Njagala tubeere fair. Akakiiko k'ebyokulonda mu Uganda really kakoze ekimala ku kye tuyita kyoyinza okuyita okusomesa
bannayuganda ku byokulonda ng'okimanyi nti okunako kuba ku babulu okimanyi nti twatuuka ku lunaku lw'okulonda nga waliyo omuntu atamanyi kyakkola twatuuka ku lunaku lw'okulonda nga waliyo omuntu atamanyi nti tugenda kulonda ani tugenda kulonda tutya nkozesa ki wabula wiiki 2 zokka akakiiko k'ebyokulonda ne kalangira nti gwe wenna ne bw'oba olina endagamuntu naye ng'erinnya lyo teririimu wali mu register tugenda kulonda naye nga ebbanga lya myaka 2 emabega n'omwaka gumu emabega waaliwo funa endagamuntu weebeereremu nga tolina ndagamuntu tojja kwebeereramu abantu ne baanukula omulanga abantu baasulanga mu nnyiriri ne bagenda ne bafuna endagamuntu basajja battu abantu ne bakwata endagamuntu ezo ng'omuntu agisuza mitwetwe tatambula nayo ereme mubulako mu 2021 asobola okugenda okulonda omukulembeze we gwayagala abaana atera okutuuka okulonda n'ovayo n'omugamba erinnya ly'omu eriri mu register kyate ebya register birita oyina kubanga ne bw'oba oyina endagamuntu tulina kukebera wali mu register duli eddoboozi lyali nti atalina ndagamuntu tojja kulonda kati wabula ebbanga ttono n'okyusa n'ogamba nti ne bw'onooba n'endagamuntu bw'oba toli mu register togenda kulonda ng'akaseera kaweddeyo waliwo oli akwata endagamuntu ye kubanga ly'eddoboozi yewayogeranga n'atambula n'agenda ku bibye alinda lunaku lwa kulonda akomewa gy'alonde kyokka ate kati omugamba olina kusooka kubeera mu register jangu osooke weekebere mu register awo wonna wonna kasita oleeta akavuyo akafaananako bwe kuti okwo kuba kubba bululu kubanga omuntu oyo tomanyi bantu bameka abaalemereddwa okulonda olwa disorganization eyo tomanyi bantu bameka abalemeddwa era tomanyi ani gwe baali balina kuwa bululu obuuliyo balina kuwa Yoweri Museveni emitwalo gye ng'ebiri tebaabumuwadde kuba tebasobodde kulonda olwa disorganization eyo obuuliyo balina kuwa Honorable Kyagulanyi emitwalo gye nga 10 tebaabumuwadde olwa disorganization eyo n'abalala be balina okulonda n'ababaka ba palamenti okukuba kubba bululu akalulu ne bakaba kabuzeeko kamu kasobola okukyusa ebintu akalulu akamu kati okubba obululu kutandikira mu process yonna gyetambulira ne muteekawo enkalala z'abalonzi okugenda okukebera enkalala z'abalonzi process erina okuba nga etambula emyezi nga5 emyezi 6 n'etambulira wiiki 2 nga mukimanyi nti population y'abantu tesobola kuba nga emaliriza process eyo mu wiiki ezo 2 era yo neekoma ne mugenda ku process endala naye ng'abantu bali tebagiyiseemu okwo konna kuba kubba bululu abantu ne babeera nga oli tamanyi wadde amateeka agatandikirwako ag'okulonda nga tagamanyi okwo konna kuba kubba bululu ne mutuuka mugenda kutuuka ku lunaku olw'okulonda mubuzayo ebbanga ttono nnyo abantu ne batandika okukyusa amannya oli n'avayo ne yeetuuma erinnya eddala n'ekigendererwa ekyokulaba nti influentinga ballot paper amaze okulaba abantu baba bano 9 bebeesimbyewo baba bano 8 bebeesimbyewo n'agenda ku makya n'agenda mu Uganda Gazette nagaka kati mpandiisa linnya ddala asobole okubeerawo abeeko ne wayimirira ku ballot paper kulina okubaawo etteeka kugamba ebintu bireme okuba nga bikolebwa mu ngeri ya buli omu nga bw'ayagadde amateeka agayise nga bw'ayagadde buli omu amateeka agayise nga bw'ayagadde kati ebyo byonna bwe tubiraba abantu tubiraba naye oluusi tubiyisaako amaaso ne tubitwala ng'ebya bulijjo awo wonna process eba yakubba kalulu awo wonna process eba yakutaataaganya byakulonda kakati we kiri olwaleero nti eno ebanga ntikko the climax bwe tutuuka ku kulonda ku lunaku lw'okulonda ebeera climax naye ebirabwako biba byatandika dda kumpi omwaka mulamba emabega enteekateeka yonna eba yatandika dda kumpi omwaka mulamba emabega okulemesa candidate okugenda okunoonya obululu okunoonya obuwagizi mu bitundu ebyenjawulo okwo konna kuba kubba bululu waliyo omuntu abeera nga
yayagala kulonda omuntu gwalabyeko naye tewaliwo presidential candidate gwe yalabako ate nga yalina omukisa omulabako oli talina radio talina tv talina internet yayagala kulaba ku muntu oyo ye gundi nja kuwoya akalulu oyo mujjeeko eddembe lye akakalulu oli teyakafuna presidential candidate omuganya okutuuka awantu agenda alabikeko eri abantu be bagenda mulonda batya nga tebamumanyi bannayuganda bino byonna byaliwo nga tubiraba byabaawo nga tubiraba nga tewali atabitunuulira tewali atabiraba n'ogamba abantu okulonda kuno kwa science tugenda kusinga kubanga kutambulira nnyo ku internet n'emikutu gimukwanira wala gimulengera wala social media n'ebirala n'otuuka kulonda n'ojjako internet kifaananyirako kakati okusoma abaana mulindeko okudda ku masomero musome online n'ojjako internet iye kati bagenda kusoma batya amasomero gaggadde obagambye njagala kubeera nga musomerako online internet ogijjeeko kati bagenda kukola batya kati ogambye okulonda kuno omuntu wadde ddembe lye okutuula awaka n'akwata akasimu ke n'atandika okusaakinga n'alaba results nga we zitambula ddembe lye amanye nti omuntu gwempadde akalulu kange akola atya wuno afunyewo $5,000 oli afunyewo 10 tuwangudde ddembe lye naye oli mugjeeko bakubuuza results zivaawa nti nze nina gundi eyange gyenkozesa ddembe lya munnayuganda okumanya results z'omuntu oyo gw'olangirira zivuddewa kabeera owuwe zivuddewa era ozijjawa kati bannayuganda bino byonna ebigenda mu maaso ebiriwo bivudde mabega nga bikolebwa eno kakati tuli ku climax era climax eno yateekebwateekebwa netegekebwa nti kijja kuggwa bwe kiti eno drama muzannyo gwina episodes kati tubadde tuyitamu episodes kati ne episode ya court yategekebwa nti ejja kuggwa bwetyo naye ate enzigwa gyegweddemu olunaku olwaleero nkyamu nnyo etuwa ekifaananyi ekibi ennyo nga Uganda etuweera ddala ekifaananyi ekikyafu ng'eggwanga Uganda bwe tutuuka ku nkola ey'amateeka ku mulundi guno engeri gyewedde enkyamu bw'ogamba nti kati abantu kale bo beesalirewo waakiri omusango guno gwaliwedde ne bagamba nti gundi akuwangudde aguwangulidde ku grounds nti aleese obujulizi obumala obuwakanya ono byeyamuwawaabira oba ne yawawaabira aleese obujulizi obumala obutumatizza nti ddala gwe yawawaabira omusango yaguzza kooti neesala amaki neesala amazima bw'ebeera nga kooti ya Uganda 21 yasala ku sayidi eri 26 neesala sayidi eri 211 neesala sayidi eri 216 neesala sayidi eri 221 neesala sayidi eri iye bonna bawawaabira omuntu oyo omuntu yomugo bawawaabira bonna be bakyamu bonna bamuwalana emyaka egyo gyonna bamuwalana bane tukole ebintu nga waliwo ekintu wekisukka waliwo ekintu wekiyitirira abaana abalina zigyeera forms bangi n'olwaliro tebannalabika ab'abacandidates abamu bakubuuza omwana aliwa yali asayininga ku gyeera forms tannalabika gyeera forms ezimu tezinnaba kulabikako obutambi obwasaasaana nga waliwo abateekinga twabitwala ng'ebyolubalaato twabitwala ng'ebyomuzannyo poliisi n'envaayo n'eyogera ebyayo yayogera enanga n'ayogera ebibye n'amalaata really nga byakubalata wakiri yandigembye tugenda kunoonyereza ku bakuumaddembe awo twalabye nga balina abantu be bakuuma abali mu kuteekinga obululu twabalabye feesi twabategedde oba tukyabanoonyerezaako oba twagala kubategeera okusinziira ku ABCD oba alina obujulizi tuukirira poliisi oyongere okugiwa obujulizi tukwate abantu abo at least that statement ewa hope naye nawulira omu ku bakulu ba poliisi ng'agamba obwo obutambi tebaali nabaawa iyi
obutambi busima bwava bwebweru baali balonda dda baali babikola dda ebweru. Really ebyo bimalamu munnayuganda essuubi. Kati niwe yandibadde nti omusango guno omuntu gwoba wawaabidde agusinze era bannayuganda bandijjayo ebintu ng'ebyo nagamba ate ki ekibadde kisuubirwa gwe tunuulira gye bivudde bwe biti ne bwe biti byebibaddewo. So kooti esobola okuleeta okuyiwa omusaayi mu ggwanga. Amateeka kasita gatagobererwa, amateeka kasita gabeera nga geekubidde nga gagudde olubege. Buli munnayuganda, every Ugandan is entitled for fair hearing. Every Uganda is entitled and has a right for fair hearing. Kuŋŋaanya obujulizi bwaleese gwe butunuulire bukubemu ebituli muteeka omulage lwaki obikubyemu ekituli era omugabe bweyagala okumatiza kooti leeta ABCD. Obwo obudde bwabaddewo kyakoleddwa. Oli akugambye twagala kukola nongoosereza mu mpaaba ddembe lya muntu nsobola okukwata fayiro n'engiyita nenkyusa mu mpaaba yange nenkyusa omujulizi ono gwe nateekamu sikyamwesiga ali manipulated. Nzudde obujulizi obulala bwe nali sinaba kuzuula bulina okubeera included mu fayiro ey'omusango gwange. Lwaki oŋŋaana okujja nnyongeremu obujulizi mu fayiro yange obulala bwenzudde nga mmaze okwabira? Kubanga waliwo ebintu nga birina time frame. Omusango gw'ebyokulonda gubeera ne time frame 45 days. Si gwe musango gwojja okutuula ogambe tusooke tunoonya obujulizi omwezi gwaffe mulamba oba emyezi gyaffe 5 mulamba tubukuŋŋaanye tulyoke tugende mu kooti. Nga bw'onookwata nti onoonya obujulizi olyoke otwala omusango mu kooti ogw'ettaka lyo. Guno guliko time frame gudduka. So kati obujulizi bw'ofuna bw'oteekayo yempaaba gy'oteekayo bw'ofuna gy'oteekayo. Kakati wabanga n'okuwulira tukunnatandika ne ŋŋamba nti waliwo obulala bwenfunye wano gy'ala tuyingizeemu wali olupapula luno oba tukyuseemu wano ŋŋamba no tekikkirizibwa. That is not a fair hearing. That is not a fair hearing. Kati awo nawo bitandikira omuntu obutabeera satisfied n'ebigenda mu maaso mu kooti. N'olwekyo ebintu ebiriwo mu kulonda kwonna nga bwenkulaze ekimu ku kisinza okutabangula eggwanga erya Burundi kooti. Enkola y'amateeka tegobererwa ne kooti ekola byayo. Ebadde nnyo ku ludda lw'omugenzi Pierre Nkurunziza okumalira ddala ebbanga eriwerako. Era kimu ku bikyasinze n'okuleetawo assassinations ez'abapulezidenti mu ggwanga erya Burundi nkola y'amateeka butagobererwa. Lyerimu ku mawanga agakyasinzemu okubeeramu bapulezidenti abakubiddwa amasasi abattiddwa. Jukira bali ba Sylvester Ndayishimiye, jukira baani bonna bazze battibwa. Naye enkola y'amateeka butagobererwa eri buli omu akikolanga bw'ayagala. Ekyaleetawo okulwanagana ku biseera biri ebya Nkurunziza eby'omugenzi Nkurunziza nkola y'amateeka butagobererwa. Burundi ekyagandidde ddala okubanga etereera totale kuwamba buyinza kukola butya nono aliko Sylvester Ndayishimiye. Nkurunziza yamujjayo n'amukakatika ku bannansi agamba kaakati nzikiriza ndekulidde siddamu kwesimbawo obukulembeze mbujjewo. Naye ng'amaze okukyusakyusa ssemateeka amukyusakyusiza in the favor of his party asobole okuleeta omuntu we. Kati ate amaze okukyusakyusa ssemateeka agunjizaawo ogufo. Simanya supreme leader yayagala atave ku kya president agende ku kiri ekya supreme leader. Kati president abeere wansi we gwaleese yamulonze yamusonzeeko yamuwanzeeko eddusu era asigale supreme leader era nga yakulembera eggwanga ng'ono Ndayishimiye ali awo alinga kibumbe mu ddiiro. Byonna abikoze mu kutaganjula ssemateeka. Eno abantu bafa mu ggwanga erya Burundi era Ndayishimiye waali naye olaba nti ebintu byonna byonna tebinnaba kutereera era naye bajja mujjako bujja ate sina kalulu tebajja mujjako na kalulu. Burundi ekyalina ebbanga ekyalina obugundi nnene nnyo okutereera.
Kyekimu kikyalemesezza eggwanga erya DRC okutebenkera okuviira ddala eri ku mulembe gwa Laurent Kabila gwe batta oluko olwalimu bakulembeze banne abamuliraanye olwalimu nga lulimu ne mutabani we oyo yakavaako bwana okutuusa leero ne mutabani we atuuse kuva ku bukulembeze oyo Joseph Kabila nga talifulumyanga alipoota ey'okutta kitaawe Laurent Kabila gwolemererwa otya okufuna ddala alipoota n'obeera mu bukulembeze emyaka n'emyaka nga tofulumyanga alipoota ekwata kutta kwa kitaawo bw'oba tewakirina mu mukono. Joseph Kabila atabangudde eggwanga ng'enkola y'amateeka tegobererwa kyevu olaba nti n'abasumba baatuuka okuva mu kwalutaali ne balumba enguudo mu magandula ne beekalakaasa bafaada ne balumba enguudo n'abakuba tiyagasi n'abakuba emiggo ne bamugana ne boona otukuba tujja kusomera sapule oteekwa okuvaako yavuddeko ng'eggwanga limaze okuba nga alidibaga era naye okuvaako kwe kulinga okwanguruziiza. Yatunuliddeyo omusajja yali yaddukadde yeekwese n'agamba jangu wano nanga mukole kyonna akakiiko k'ebyokulonda mukole kyonna ekisoboka ono yalina okuwangula bali bamuyise Katumbi tebawangula kalulu era opposition neremerera okuwangula akalulu mu ggwanga erya DRC kati ng'enkyukakyuka kuddira Musege ne bagwambaza eddiba ly'endiga mumulowooza endiga eri mu ntebe kati yebafuga omusege guvuddewo kumbe ate guno omusegula nnyo gwe guli mu kubafuga bwe batyo bagenda bacaŋŋanya amateeka obutakola mawanga gaabwe. Kati ojja kulaba nti n'oyo naye aliko ajja kubaako gwasikayaga gwoba obeera mu buyinza gwoba okulembera gwegwe tuba tutambula naawe. Kati byebimu ne mu ggwanga erya Congo Brazzaville lyenjogeddeko era bwe bityo bitambula awo bwe bityo nkola y'amateeka nowe. Kati ate olaba nti bw'ogerako mu mawanga nga Tanzania olaba yo nti wakiri waliyo ku nkola ey'amateeka egobererwa nti ssemateeka waabwe patire bamuwa ku kitiibwa babaako engeri gye bamuwa ekitiibwa patire. Bw'ogenda mu ggwanga erya Kenya kyekimu abo ababiri abo tosobola basiba mu kisero kyekimu ne Uganda. No, nze sibasiba mu kisero kyekimu, sibasiba mu kisero kyekimu ne Burundi, sibasiba mu kisero kyekimu ne Rwanda, sibasiba mu kisero kyekimu ne DRC. Ababiri abo Kenya ne Tanzania mbasiba mu kisero kyabwe. Ningamba abo wakiri mubaweeyo ko kugira si yakatunda banyweko. Bana abasigadde bano basaana acid. Kubanga otunuulira enkola y'ebintu nogamba wakiriko tulina enjogera egamba wakiriko ng'omubi omweru. Kiba kibi nnyo okuba ng'oli mubi ate ng'oli muddugavu nnyo ate ofuuka mubi nnyo naye omweru ne bw'aba mweru gamba wakiri kale mubi naye mweru wakiriko. Kakati bannayuganda balina eddoboozi libaagala. Abafirika mawanga agasinga obungi balina eddoboozi libaagala. Eddoboozi lye balina olwaleero kati kangerengerenye ku bannayuganda eddoboozi lye balina olwaleero ly'eddoboozi eryogerwa Abatanzania, ly'eddoboozi eryogerwa Bannakenya, ly'eddoboozi eryogerwa Abazambia, ly'eddoboozi eryogerwa Bannagana, ly'eddoboozi eryogerwa Ghana, ly'eddoboozi eryogerwa amawanga ago amatono ago genkumenyeddeko. Eddoboozi eryo liri ki? Eddoboozi ery'okukyusa obukulembeze. Nti basobola gemawanga basobola okubeera ne pulezidenti ono emyaka 5 egiddako ne babeera ne pulezidenti omulala, ne babeera ne pulezidenti ono emyaka 10 emyaka 5 egiddako ne babeera ne pulezidenti omulala. Mu mawanga mangi ekyo kibayaayaanira gy'eddoboozi lyabwe. Twagala tulabeko ku feesi empya. Waliwo nali njogera ku nsonga eyo linampa ekyokulala nangamba gweoyogera kati Tanzania gy'oleeta, Kenya gy'oleeta, ekibiina kya KANU kibadde mu buyinza kumala myaka emeka? Kuva kumpi mu 6. Chama cha Mapinduzi Tanzania ebadde mu myaka emeka? Kuva kumpi eyo mu 6 kuva ebadde mu buyinza. Akati enjawulo eriridda wano Uganda
gwe gyoyogerako ne mugamba njagala ondagayo ba president ba Uganda basatu abajja ne babeera ku mukolo ondagayo basatu abaali ba president ba Uganda nti wabeerawo omukolo gwonna abajja ne babeera gamba former presidents eno tenti aba former presidents basatu bokka njagala mu bbanga lya myaka 40 njagala ba president nga basatu oba kale babiri mpayo n'omulala omu yekka kale nga tewali kati olwaliro bannayuganda bakwatibwa nnyo ensalo we balaba bannansi ba Tanzania nga batunulidde Jakaya Kikwete aganga ali wali awuuga ali wali asazeeko ali wali abuuza ku John Pombe Magufuli amulamusaako bawulira ensaalwa bawulira nnyo ensaalwa nga balengera Mwai Kibaki abuuza ku Kenyatta amulamusaako ku mukolo baaniriza the former president bawulira ensaalwa bawulira nga kibamuguna bawulira nga agamba no kibakola bubi nnyo kati eddoboozi nabo balirina balyagala wadde nti eri kyama kya mapinduzi yeri mu buyinza but at least wabeerawo feesi empya patamu nti okulonda bwekujja babalaba ku feesi empya ate feesi obudde bwayo bwe buggwako ng'egenda ng'ewummula ne Kenya bwe kibeera tonnawulirako nti Uhuru Kenyatta yagambye akomawo era yakugamba nze ogwange guggwa kati bwe guggwa abasigadde mwesootinge whoever comes as long as it is a new face ajja kujja akole Uhuru Kenyatta byatasobodde kukola anajje Tanzania whoever comes oba avudde mu kyama kya mapinduzi as long as it is a new face ajja kukola John Pombe Magufuli byatasobodde kukola ajja kujja asange Uganda ngeti the same face Rwanda the same face Burundi same face DRC same face Sudan same face South Sudan same face Central African Republic Congo Brazzaville Cameroon Guinea Equatorial Guinea nga bonna face yemu abantu mu Africa baagala enkyukakyuka bagiyayanira nnyo naye enkyukakyuka ekimu ku bisinga okugitembeeta ge mateeka kyamateeka bwe gaba gagobererwa mu ggwanga era nga gatambulirwako enkyukakyuka tesobola gaana naye nga amateeka tegagobererwa tegalowoozebwako enkyukakyuka muba mugikonga lusu kubanga amateeka gawa omuntu aba ajja gagoberera nti bw'onoomenya etteeka lino ekyo kikujja mu kifo era bw'olimenya olidde enguzi omusango okukusinze obujulizi buleeteddwa ekibonerezo kuva mu ntebe kuva mu kifo ekyo ky'olimu etteeka bwe ligamba vaamu ng'omuntu omulala abeeramu ng'atuula emyaka giweddeko egy'okubeera mu buyinza nti giweddeko etteeka ligamba kintu mba nina kuvaamu vaamu singa amateeka gagoberera era nga gakola ate nga weegali tewali ggwanga litalina amateeka naye obutagagoberera obutatambulira wamu ku mateeka kyekisinza okuba nga kireeta obuzibu n'olwekyo bye tulaba olwaleero mu Uganda tuleme kubitwala ng'ebyolubalaato ate tuleme kubisaagiramu ensonga zino tulekerawo okusaagira mu nsonga z'eggwanga kyekitukuumidde mu mbeera ey'okubeeranga buli lunaku okuva mu 2000 ne muva mu kulonda ne mutandika kulwanagana bulwanaganyi ebiseera mubimala muki kati abagenda mu kooti bandibadde nga okulonda kuggwa kasita babanga bamatidde ne batandika kweseetinga bako engeri gye bagenda okukolaganamu n'abawangudde batambuze eggwanga nga bwe beetegekera okulonda okulala mu Uganda tekibaawo olumala okulonda mulina okwetegekerayo tiyagaasi emyezi nga giigyo mulina okwetegekerayo okubakwata emyezi giigyo mulina okwetegekerayo okubawamba emyezi giigyo eno abantu bwe bafa mulina okwetegekerayo okufa kw'abantu emyezi giigyo mulina okwetegekerayo ekitema abantu batema mitwe emyezi giigyo mulina okwetegekerayo kino eggwanga ligenda kulaakulana ddi
kati ebyo bannayuganda bwe babiraba nga bagamba naye mumanyi the solution is let's have change tulabe oba binaabeeranga bwe biri olwaleero. Now you are denying them that chance of having a change. How are they going to compare you with others? So it's a pity for a country not to have comparison. We compare so and so with so and so. They compare you with someone who led the country in 1970 when we are in 2000. Other countries, they are making comparisons for 3 people in 2000s, 4 people. So we are comparing so and so who led the country from 2000 to 2060. Then from 2060 to 2000, like that. Never comparing ali mu 2000 ba comparing naye nasinze ko kuwansa mvumwe mateeka kubeera nga tegagobererwa galinyerirwa nga tuwumbawumba nga bwe nkutegeezezza nti ebintu ebisinga obungi ebibeerawo mu mawanga bitambulira ku mateeka. Ekyokubaga amateeka ne gabeerawo si kyekikulu wabula ekikulu tugateeka mu nkola ate mu nkola gye galina okukola. Wano tukulembeza nnyo nti etteeka weeriri. Etteeka ligamba ki? Bwe mba nga simatidde n'ebivudde mu kulonda etteeka weeriri ngenda mu ki? Ngenda mu kkooti n'empawaabira oba n'enteekayo okujulira era n'endeeta obujulizi. Kati ekyo ffe twakikwatanga kikwate nti etteeka weeriri tukozesa likozesa awo. Si kyekikulu etteeka erikubaawo, ekikulu kiki ekivaamu singa omuntu aba aligoberedde kyekisinga obukulu. Kati abalamuzi bandibadde batuula ne batunuulira mu 2001 bannaffe basala bwe bati, mu 2006 ne basala bwe bati, mu 2011 ne basala bwe bati, mu 2016 basaze bwe bati era bwe bati bwe basala. Biri abiri mugumu ddala ddala era ebintu bisigadde byerimu. Omuntu gwe bagamba nti yakyanganya akalulu ne ku luno teyakakyanganya emirundi 5 nga bakuwa waabira okukyanganya akalulu nga gyonna you are innocent. Abalamuzi bandibadde babeeramu n'ekintu ekyo, bandibadde bakolesha ab'Amalawi kubanga Peter Mutharika naye abadde yali afuukidde bannansi ba Malawi akakonge ka kukubo ng'engeri gyakwatamu ebintu ekyamazima si ennungi. Bannansi ne batuuka okwekyawa ne bagamba kaakati ekijja kikole ki, ekijja kijje. Kati bw'otunuulira emirundi egyo gyonna etaano okakasizaawa era omatiza otya omuntu mu 2026 oyo anaaba tamatidde mu 2026 nti addeyo mu kkooti omukakasizaawa ng'emirundi 5 gyonna omuntu omu yasinze omusango. Kati 2026 kuba kati okulonda kwa Uganda ekyo tuyindoza tukiyingeze ne mu tteeka kibuli okulonda lwekuggwa waliyo okugenda mu kkooti. Tteeka akawaayiro bwe kati mulina okugendako mu kkooti. Bwe muba temugenza okwo okulonda kuba tekubalibwa ntuuza tukiteeke ne mu tteeka. Kakati 2026 onookakasa otya omuntu anaaba tamatidde nti kanzirukire mu kkooti? Mujja kuleetera abantu okukozesa other means. Mwe abalamuzi mmwe nga temukyali nawo nga mwavaako dda ebisanja byammwe byaggwako ne muwummula muli waka muli mu kulya ssente. Ebijja okutuuka ku bannayuganda abaana abato abavubuka biyinza okuba nga byekuusa ku byemusaze olwaleero ku ngeri gye mukuttemu omusango olwaleero etamatiza abamu. Kati 2026 bano bayinza okumatiza bali totawanagenda mu kkooti era ebinaavaayo bifaanana ng'ebya 2021 n'ebya 2016 n'ebya 2000 totawanagenda mu kkooti. Abantu banoonye other means, banoonye plan B. Omulamuzi, you don't have authority to ask for plan B. Omanyishi plan B ng'era ekwata eri kumusa nti plan B tuleese obujulizi buno batugoba. Plan A tuleese buno obujulizi obusoose. Plan B tulina obujulizi obulala. Gwe tobuuza plan B, just wait.
just wait oba omaze okulaga side bino sibyogera lwakubeera nti oba ki naye bino tubyogera kubanga ekyamazima twagala twogera amazima twagala tujjeyo amazima tuleme kubikkirira abantu abalina okugambwako bagambibweko ekitongole ekiramuzi bannamateeka mugenda kuleetera eggwanga obuzibu mugenda kuleetera eggwanga okuyiwa omusaayi abantu bagenda kwekyawa abantu bagenda kukoowa ebyamateeka abantu emisango gyabwe gikandaaliridde mu kooti tegiwozesebwa myaka 10 oli ali mukuwoza musango gwa ttaka omuntu n'atuuka okufa ng'omusango gwe tegusaliddwa ettaka lino litwalibwa kubanga afudde kati abantu bajja kutandika okwekolera ku nsonga zaabwe nga kooti tebakyazeesiga olaba teyeesigiddwa ku musango omukulu ogutunuliddwa ensi yonna kati olwo ogwannakunkunya edda atuttemu musimanya awaabira mugagga gundi amutwalako ettaka lye kiki ekigenda okuvaayo era bibeerawo obujulizi tebumala mugende muddemu munoonyereze mugende muddemu muleete obujulizi obulala bwe bityo bwe bibeera amateeka gakole amateeka gabeerewo nga gakola bwe kibeera nti kino tekiri mu tteeka kibeere nga tekikolebwa mu mawanga agalina demokulasiya nga gatambulira ku nkola ey'amateeka omulamuzi oyo eyalabiddwako emmotoka eyaggiddwayo ekifaananyi kyeyabaddeko mu maka g'obwa pulezidenti yandibadde yawandiise edda olwandirabye ebyo yandigambye kansooke enzire ebbali okunoonyereza kuno okugenda mu maaso sigenda kutuula mu musango kati kawabeeremu enteekateeka endala ng'okunoonyereza kuno bwe kugenda mu maaso mu nkola ey'amateeka mu mawanga agalina demokulasiya naye yasigadde akyakwasaganya nsonga yasigadde akyali ku ppana nga kino weekiri nekivaayo obu nekiwakanyizibwa mu mawulire kirina kuwakanyizibwa ng'omuntu ali bbali nzijukirako eggwanga limu lyali ggwanga kijja kwongera odinoonyerezaako omuntu yanyumiza akantu ako naye nakaagala nnyo gye yali abeera ggwanga lino oba Malaysia Singapore amasannyalaze mu kibuga ky'eggwanga eryo ekikulu gaavaako yaŋŋamba eddakiika zaali 12 zokka eddakiika 12 zokka minisita wa energy oba wakwasaganya ebyamasannyalaze yakeera kulekulira n'abagamba kisoboka kijja kitya amasannyalaze okuvaako nga nze minisita kuba bo bakiraba nga eddakiika 12 n'alekulira okunoonyereza kugende mu maaso kyazze kitya tuteeka ssente mu pulojekiti zonna tuteeka ssente buli kintu kyonna tukikola nga bwe kirina okubeera amasannyalaze gabaddeko gatya banoonyereza ani bbali waliwo ebyabadde bikukusibwa waliwo ebyabadde biyisibwawo kiki ekyabaddewo banoonyereza ani bbali mulabye resignations ezibaddewo olijja sikubaako kantu nga kakwata ku ofiisi nga tekitambudde bulungi nadde ebbali mu Africa minisita bakedde ne bakuba abantu amasasi ne bakuba abantu emiggo minisita bwe kikwatako akeera mu press conference kukuudaala akeera kukuudaala we have a right to shoot you we have a right where did you get that right from when and from who gave you that right that you have to shoot at people and boldly aina asigala nga akyaliwo in democratic countries you utter such a word you resign ekyo kireeta n'abantu ku nguudo ne bagamba if he's saying they have a right which means he's the one who made that order so he's likely to make more orders and we are likely to be killed more ate basobola kukkiriza minisita aba yazedde ebbali wakirira abali ne yeetonda bwetonzi tibanene nakyogedderwa authority okulaga abantu nti baleme kukitwala ng'ekyabulijjo okuddaawo kwenkalakasa nannyonnyola n'alyoka akomawo mu kifo in Africa oyo gwe batendereza yes our man has spoken so, tunatambuza bwe tutyo eggwanga tunagenda tutambula bwe tutyo oyo omulamuzi w'amaanyi nnyo tagugobye obujulizi abugobye omulamuzi w'amaanyi nnyo lwalisala against you lwoligenda okumanya nti si kyamazima omulamuzi okwekubiira n'olwekyo tubeere abantu abatunula ewala
bino tulikola nga tutaasa myaka 5 naye tuli mu kunnyika eggwanga emyaka 10 mu maaso. You are rescuing 5 years. You are rescuing 5 years, but think about the 50 years to come. Oli mu kununula muntu omu yekka naye tuteeberezaako ku bantu miliyoni 40 plus. Tukole ebintu nga tutunuulidde Uganda ey'omu maaso, tuleme kutunuulira Uganda ey'emyaka emeka, ey'emyaka 5 oba Uganda ey'ekisanja. Tuleme kutunuulira eyo. Yensonga lwaki tuvaayo bino ebintu ne tubyogera ne tubirambulula, munnayuganda osobole okuba nga obitegeera, ne tubisunsula osobole okuba nga obimanya. Tetuvumirira, tetulina kyekubira nti nze mpagira ate eyabadde awaabye omusango oba mpagira gwe babadde bawaabidde. Nedda, ntunuulira nsunsula nsonga nga bwebadde eyina okuba nga etambula. Naye nkulaga kino ne kituyamba okwongera okuzimba eggwanga lyaffe. Tuleme kubeera mu mbeera ya DRC, tuleme kubeera mu mbeera ya Central African Republic, ya Congo Brazzaville, zaani okubeera mu mbeera efaananako bwekyo. Uganda is a very beautiful country and a very small one. You know what countries like Kenya? Tunulira ebintu bye bakoze. Kenya nnene mpitirivu. Otunulira ebintu bye bakoze otuuka mu Nairobi n'ogamba ddala eno ye Kenya. N'ogamba kino kitulemerawo e Kampala. N'otunulira express highway ye Kenya n'ogeraageranya n'eye Kampala eno gye bataddeko kimanya kampuni yawe egenda otandika ogisolooza. Express highway ye Kenya eriko eyisa emmotoka 10, eno eyisa 5 n'eri eyisa 5. Tebalusolooza. Ovuga n'okugulu n'owanika n'oluwa n'ofuuwa. N'akasimu n'okuba nga bw'oyagala, tewali akuyimiriza nti you pay me. Owe eye Uganda, express highway ye Uganda. Eyise emmotoka 4. Ezo 4 ziyita ku ludda lumwe Kenya. Actually 5 eye Uganda eyise emmotoka 4 bagitaddeko abazungu bagisolooze. Ogenda okuyitawo kyerupo omalamu wasente. Otuuka e Kenya n'olaba construction work egenda mu maaso. Bazimba enguudo, bali mu kukola construction, bali mu kukola ki? Engineer muddugavu, supervisor muddugavu, abakozi bonna baddugavu, bonna balaba baddugavu, tekuliiko muzungu. Munanjulira abali e Kenya bali mu kukola luguudo, bakyali mu kugaziya nguudo z'e Kenya. Genda we bali mu kukola oluguudo e Kenya, olaba n'osangawo supervisor omuchina oba supervisor omuyindi yenna, bonna baddugavu. E Uganda ne bakuba kusimanka septic tank, osangawo abachina 2 they are the supervisors. Be banene be ba supervisor. Tetusobola kwesimira ka septic tank. Don't we have those engineers with the capability? Don't we? Betuwerere makerere ba engineers bakola ki? Betuwerere ekyambo go bakola ki? Balagawa mirimu ki gye bakola? Even a supervisor n'abeeranga naye yali nnyo inave e Beijing ajja supervising okujjuza ettaka mu potholes, mu binya ebiri mu nguudo e Uganda. Those are the things we are talking about. Ebyo byonna bijja lw'amateeka. Abasajja balina amateeka gaabwe. Bw'okuba kuleeta a foreign construction company, kirina kubeera nga kiri ku level bw'eki. Nino n'okuziba ebinnya e Kampala ne mukwata kampuni y'Abachina. Omuchina ayimiridde wali azinze emikono bw'aya akyokokyo bw'aduumira abaddugavu kuziba binnya. Olwo bwe tuli batuzimba enguudo ez'omu ttaka tugenda kuleeta baani? Bwe tuli batuzimba ez'omu bbanga tugenda kuleeta baani? Bwe tubanga n'okusima septic tank tuleetawo Bachina ne basupervisinga ye supervisor ye gundi. Otuuka olowooza njagala kwogerako ne supervisor uli ogenda okuntuuka kyokyo totegeera na byayogera. E Kenya tebiriiyo. Emirimu bagyekolera kuba balina abaana baabwe, balina abantu basomye. They have the engineers who are capable of doing work. And you may find some of them are Ugandans. They run out from Uganda and we are crying over unemployment.
and you are telling this, you don't want to work. You are idiots. It's because of the bad laws. Jobs are there. Niye amateeka aga protectinga munnansi okubeera nga yasooka okubenefitinga ku mulimu gwonna oguliwo. Mugasse ebbali ne muleeta ne mulyoka muyita eri weegali amateeka naye tegagobererwa. Naye singa gagobererwa ojja kulaba nga abaddugavu bangi bannayuganda bangi bafuna emirimu. That is what we are talking about. Kati ebintu ebyo byonna biriwo ebityo lw'amateeka amafu agatagobererwa. Z'ebintu by'endaba ebyandibadde bitunulwamu abalamuzi. Saabalamuzi okulonda si kitiibwa. Saabalamuzi kutaasa ggwanga tunulira amateeka gano gakola gatya, abantu bagaganyulwamu batya, etteeka ABCD weeriri naye abantu baliganyulwamu batya. Saabalamuzi omulaba akola ku petitioni ya byakulonda wosinga omulaba kati $1 aliddamu ddyo okukola musango ki gwajja okubeeramu omulala omunene ye yamaze ogugwe ogwokukola era bajja muwumuza ye yamaliriza ogugwe balonde omulala. So we want to have a chief justice nga ddala chief justice tugenti kati netteeka liruma ddala liruma Kenya tosobola kutambula nga toyambadde face mask. Mudakiika ezibaba akuliddewo dda ate ng'etteeka lyeryo oba okusasula $7,000 olina ogisasula. Uganda lwe bawulira nga baagala okutundayoko ku face masks store wejjudde nga baleeta minisita kwambala face masks bakwatayo mpaka 7 bakuba tukuttewo nga 8 mubajeeko 10 okuvayo 10 ng'oddayo. We wayise oba kukwatidde nga toyambadde face mask oddamu n'oyitawo nga toyambadde ne batakwata. Ge mateeka bwe gatyo galina okutambula bwe liba liyise etteeka libe nga likola ate nga tebisosola libe nga likola. Kati ebyo bye tugamba bye twogerako bye bigenda okusuula eggwanga mu katyabaga. Eggwanga okugenda mu bloodshed tekitegeeza abantu kukwata majambiya kutandika kwetema. Tusobola okubeerawo ne silent bloodshed. Abakyala basobola okutandika okufiira awaka nga bazaala omusaayi ne guyiika ne gubagwamu. That is a bloodshed kubanga mu lwaliro teri ddagala. Ogenda mu ddwaliro otuukayo nga olina kusooka kuyisaawo kintu kidogo omukyala tagirina. Naye mugamba amalwaliro mwateekawo free treatment, free medication, amalwaliro aga gavumenti naye n'okuyita ku gate kintu kidogo. Kati omuntu n'azikirira ewaka. That is bloodshed ekitegeeza nti abantu bagenda kutandika kwetema. Nedda abantu bajja kufa nti tebalina ddagala. Abantu bagenda kubeera nga tebasomye. N'ogamba nzijjawo nasale tigenda kusoma nasale. Really? Have you thought of Uganda of 30 years? Which products of engineers, which products of professors, which products of teachers will you have in 30 years? When they have jumped this infant school, which products real? Did you think about that? Timu myaka 3 ba professor kikachi bengendo okubana tasomye nasali tayize luzungu n'okuva wansi ku musingi ogwa wansi. Ngenda kubeera ne bagenda kubanga balukuga okutegeera kwabwe kugenda kubeera wa ku level ki. Oh God, gwe n'okirangirira because you are looking at 5 years how to maintain power in the 5 years to come. Gwe n'olangirira ekyo naye nga tutunulidde emyaka 3 ono omwana gwogamba agenda kutandikira mu P1 alina byagenda okubuuka wano anaagenda okutuuka mu myaka egyaffe nga reasoning capacity eri wansi nnyo. Gwababo baabuuka dda nasale balina omutendera kwe bali nasale bagikola bulungi nnyo ne bagiyitako bulungi. Abo booteekateeka emyaka 3 kati abalala bo bataddewo babuuke nasale bajje basange bano ababo abalisha batambulire mu gundi batuuke bonna emyaka 3 banaagenda okutuuka mu job market okubatuuza wali ng'ekyamazima ono talina wavuganyiza ono kubanga ono yafuna nasale ono wamumma omukisa ogw'okusoma nasale ng'ono yagenda omulimu afuna ng'ono omulala afuuka servant woli ng'oli abeera master.
ebyo ebintu tubirowoozezaako. Njagala okubasiibula n'okubasaba bannayuganda ensonga zino tuleme zitwala ng'ez'olubalaato. Kati ekiriwo olwaleero kyakulaba Uganda ey'omu maaso, si Uganda eya leero. Tulina abaana, tugenda kubeera n'abazzukulu. Abaana twagala kubaleka mu Uganda etambula bw'etyo, abazzukulu banaabeera mu Uganda etambula bw'etyo. Si be bajja okubyerwanirira. Naffe bwe tuli olwaleero akalembereza ke tulina, bajjajjaffe baalwana ne bavaayo ne boogera. Kaakati ffe bwe tutayogere bano abaana, they are innocent. Tulina okuboogerera ffe eddoboozi lyabwe. Nze ne weseeyagalire mu Uganda niye njagala omwana wange agyeyagaliremu. Alijjukira eddoboozi lyange, alinoonya obutambi n'agamba ono ye yali taata, yayogeranga ensonga. Kati ensonga lwaki tulina enguudo ennungi, lwaki tulina amalwaliro amalungi, lwaki tulina amasomero amalungi. Nze ne gyendi yonna nja kuwummula bulungi. Nze bwe mba sibirabyeko olwaleero nga sibifunyemu olwaleero. Mukama Katonda abakuuma. Nga tonnabakuvaako waliwo omwami agambye naye Katumba tumuyambye tutya. So abatuwuliriza abali ku Elgon Investigators TV n'abali ku Ame TV nze atudde wano kubeera nga nkwasaganya emikutu ebiri. Twateeseewo enamba eya 0772 42 3606. Eyo enamba yetusobola okubeera nga etuyambako panaawo twabagambye olunaku olwajjo nti Katumba talina ssimu era twetaaga okubeera nga tumufunira essimu. Obuyambe bwe musobola okubeera nga mumuyamba obwo bwe busobola okubeera nga buvaamu ne tumufunira essimu. Katumba talina ssimu. Mu kugugubana okungi kwe yalimu n'abasajja abaali baagala okumukwata Katumba bwe yabuliza amasimu ge, era kati Katumba talina ssimu. Essimu gy'akozesa eza bw'aba atakozeseza ya Elgon, akozesa ya Ame TV. So tubaddiramu enamba gye musobola okubeera nga muyitako. Eizo oli ku Ame TV, enamba abasinga okumanya enamba ya Ame TV musobola okubeera nga muyisaako obubaka. N'abamanyi enamba ya Elgon Investigators TV eri 772 42 36 06. Naye nga togikubako just osindikako eiza WhatsApp message n'okubeera nga ogiteekako obubaka. So tubasaba nti agambye nti Katumba yeetaaga okubeera nga abeera ne YouTube channel. Era kituvaayo ne tubagamba nti mumuyambe nga muyita ku nnamba ezo ze tubawa, musobole okubeera nga mukontributinga Katumba tumufunire ennamba. Nga bwakugambye nti message eno n'abazzukulu bagirinoonya bagiwulirize, twetaagisa ebeere nga esitokingibwa bulungi. Era n'essaawa zino obutambi bwa Amini babunoonya, abwawo tebabunoonya. Ate tebwali mulembe nga guno gwe tulimu olwaleero. Bazaanya obwo obutambi obwaliwo mu 7, obwaliwo mu 8 n'obwaliwo mu 1962 nga tufuna independent mu ggwanga Uganda. So nti tuli mu mulembe ogusobola okubeera nga guliraga abantu abagenda okujja luvannyuma lwaffe emyaka 5, emyaka 10. Information eno twetaaga basigale nga bagisangayo ku mikutu eza Google oba bagiteesa ku Instagram, Telegram, Facebook channel ne YouTube nga bwe mugambye. Era yakugambye nti channel ya agirina. So musobola okubeera nga olwali agambye nti tumuliikinge ku Kimbugwe, era nakyo kye tupulaninga tusobola kumuliikingako nga gundi talina simu. Sometimes Kimbugwe ayinza kujja ne programu nga zisima siriiwo oba Ame TV taliiwo. Kati twetaaga in case webanga nti Kimbugwe ayagala okubeera nga akonekitinga Gerald ku simu babeere nga babaako ne byawayawayaamu, kyetaagisa abeere nga naye alina simu mu ngalo wasobola okubeera nga communicatinga n'Ekimbugwe ne bapanga programu egenda kutambula. So tugenda kukomekereza programu nga tubagamba nti ennamba eyo gy'osobola okubeera nga oyitako eya 772 42 3606. Obubaka bwonna buba buzze, tugenda kubeera nga tubwanjulira muganda waffe Gerald. Nga bwe mukimanyi nti ffe ebbanga lyonna tubadde okulwa amazima na bwekanya bye tulwanyisa obukumpanya, tulwanyisa amazima okubeera mu ggwanga lyaffe, tulwanyisa evuga ebbi. Kati ffe abalwanyisa efuga ebbi n'okulwanyisa enkola ey'amateeka, ate naffe tusobola kubeera nga tuli bamenyi b'amateeka. So nti akatono konna k'oba okasindise ne bwebanga tetuli ku online, era bwe kaba kazze nja kumwanjulira konakadna nga mutuwadde siibula abatuwuliriza. Mbeebazizza nnyo
okubeerako si kyangu bangali obeera osimye omusingi ogw'omwana w'okweyagalira mu nsi eno obeera osimye omusingi ogw'abazzukulu okweyagalira mu nsi eno obeera ofunye ebintu by'ogenda okugamba abaana bo ng'otudde awo nga amagumba gakukeeyi ng'abaana kati be baliko olwaleero nyumirwa nnyo okutuula ne kitange alina ebintu bingi nnyo byanyumiza kubanga yalaba bingi nnyo kati ate olwaleero ye takyatambula byeyalaba byali mukuŋŋaaba era binyamba nnyo ne bintambuza mu bulamu bwange obwa bulijjo ne bintambuza ne mba nga mmanyi ebintu nimanya kino kyali bwekiti ngamba lwekyali bwekiti kati ate olwaleero kyeyongedde kutabuka ngamba luli ate byali bibi olwaleero awo kati ebintu birungi n'olwekyo singa teyali musajja mumanyi singa teyali musajja munoonyereza singa teyali musajja nti awuliriza singa teyali musajja nti ayagala nnyo information oba oliyo yandibadde talina byaŋŋamba naye kaakati mu bintu nga bino kivulaba nze njagala nnyo mpuliriza buli muntu yenna ne bw'obeera oncriticizing ng'ompakanya nkuwuliriza mu byompakanya nzijjamu ekyokuyiga togobanga muntu akuwakanya oba criticizing tunuulira kyacriticizing oba kyayogera kyakuwakanya ojjamu ekyokuyiga omuntu omugezi bw'ato bw'abeera tomuvumanga buvumi tokolanga ki njagala tugyewo embeera eno ey'okuvuma bannayuganda embeera eno ey'okuvuma mbeera eyaki tewaliwo osobola kutwala buyinza ng'oyita mu kuvuma obuyinza babutwala with information oli avume gwe muwe information oli awemule gwe muwe information ajja kutuuka information beeka akirire wansi ku ttaka gwe ng'omaze omumegga naye bw'avuma naawe n'omuddiza wali abatakowa kuvuma ate nga bavumi balungi omuntu omugezi ng'olina ebyokukola bingi toba na budde bwa kulowooza bivuma toba na budde bwa kulowooza bintu byakugwemula n'ebirala ebiringa ebyo n'olwekyo tutambulira mu mbeera ya kuyiga mbeera ey'okwagala okumanya ate tufeeyo nnyo eri ensi yaffe Uganda tufeeyo nnyo eri eggwanga lyaffe tulirowoozeeko nnyo ne bw'oba toyagala Katumba bw'aba alina kyayogera fuba okiwulirize twala kyayogera ne bw'oba ggwe nga totutteeye naye gwe twala kyayogera kubanga nze nange bintu bingi nnyo byenjigira ku bantu b'oyinza ogamba bo abeetwala ng'abalabe bange naye nze mba mwagalamu information yokka era muwa obudde ne ŋŋamba owayika muwulirize wadde sigenda muba nti mugabe bannange gwe mukwano gwange asinga naye kyayogedde engero ogenda okuwulira nga nkyolunga omusajja amanyi naye nga nina gwe nakijjeeko omuntu oyo nga tulikabwa naamu mu mbeera omuba endala naye nga nze mwagalako okumuyigirako kuba buli muntu yenna ne bwaba mubi atya abaako ekyokuyiga wabawo kyomuyigirako n'olwekyo mbeebaza okuwaayo obudde bwammwe ne mulaba ensonga zino tujja kubeerangawo buli lunaku nga tutambula ffenna mwongere okunsabira nyongere okuba nga ntereera obulungi omutwe gwo gwatereddemu kati tegukyannuma nnyo nga bwe gwali byali bizimbyezimby webankuba wakakkanye kati ate ensonga y'amaaso yebadde egize naye treatment ekyamazima treatment gyentandisa okufuna empadde obuvumu nokola nti ntunudde mu kitangaala kino okumala essaawa eno nga sinnaba kufuna kulumizibwa kuli okw'amaanyi mbeebaza nnyo mwebalire ddala ate ne bannaaba AMTV Trevor webale nnyo Elgon Investigators okoze omulimu munene nnyo era okola omulimu munene nnyo tofalidde ne byoteeka ku ggwanga bannaffe Calmax naye akola omulimu munene nnyo n'abali ku mikutu emirala gyonna JB Muwonge mulimu gw'okola munene nnyo webale nnyo webalire ddala sijja kuwa kubeebaza mbaagaliza obulamu obulungi mbaagaliza okukola obulungi ku lwa Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka awangaala.